Tubaniriza nnyo baganda baffe abali ku mukutu guno eno gwa online updates page nga Mr Update wammwe ono alabika nga ayolekedde okulabika nga ate naye awerekera omugenzi General Kasirye Gwanga mu ngeri ey'enjawulo n'ensonga nti tetwafuna mukisa gulabika nga tumukubako ebivannyuma oba okumusiibula naye ng'ate omukisa guno eno naye gwafunye ogw'okulabika nga aleeta ekimuli embeera egendera mu maaso wano eno ebaziika General waffe Kasirye Gwanga eno baffe ono yali mukwano gwa Mr Update abajjukira yali mukwano gwa Mr Update nnyo era asazeewo ajje yamukubeko eriiso evannyuma musajja mwetoowaze nnyo buli ali kuno njagala olabike nga ate comment otypinga rest in peace General Kasirye Gwanga mwenna abatasobola kujja kuziika Mr Update yabakiikiridde Mr Update wammwe yabakiikiridde wano eno okulabika nga ate awerekera omugenzi General Kasirye Gwanga. Margaret, you want your tea? Yeeyo embeera egenda mu maaso mulengera Mr Update wammwe asabira omugenzi gwa omulambo oba omugenzi General Kasirye Gwanga Omukama Katonda bambi alabike nga ate amusonyiwa ebyamusobako alabika nga ate amusabira Omukama Katonda alabike nga amusonyiwa ebyamusabako mpozi mwe batajja ziika nze entaana kange balambuze ey'omugenzi General Kasirye Gwanga eyo nga mugirengera ate ne Mr Update wammwe aleeseyo ekimuli ekiriko rest in peace General Kasirye Gwanga nga mukirengera awo okulabika nga ate kongobaza abalala security eri gguluggulu wano eno erabika nga ate eri ku ntaana y'omugenzi ono nga mulengera bano muwagidde aba security so embeera egenda maaso wano eno embeera security eri gguluggulu olengera waliwo abamagye n'eri mulengera we bali neeno wansi mubalengera we bali wonna wonna emmotoka muzirengera ez'amagye so eyo embeera egenda maaso tulabika nga ate tugenda kuddukawo oba tebakkiriza kumalawo budde bungi bintu byakubeereramu so kaate embeera eri wano musajja wange yafa bw'atyo n'amaziga gagala kumpitamu leka nsooke malirize kati okimanyi yali musajja mukwano gwange kujjukira ekyaggwe yo nampa n'embuzi nampa n'amatooke yali muntu webale kubeerera mu gino munaye naye atubeereddemu kuba nti ojjukira biki nga omusajja ono zino mwagala nga nkyali muto nesimimu Katonda kyeyaleeta nembeera naye wesebo yesebo okuleka okwasaganya ebirala kale tugende abakatwegattako kale muzeeyi abakatwegattako ye nteekateeka eyo maze okuteeka ekimuli ku General Kasirye Gwanga mukimanyi Mr Update nalemesebwa okuziika naye nsobodde okujja General Kasirye Gwanga ne muteekako ekimuli mwebale nnyo mwebale ddala kunsabira naye nga General waffe bw'atyo bwe yafa so embeera egenda mu maaso oza mulengera lino lyonna lyali ttaka lye musajja wattu General Kasirye Gwanga lino lyonna lyali ttaka lye General Kasirye Gwanga
bwati bwe tumusiibudde bwati Mr. Update bwenzize nembanga Jeno Kasirye Gwanga sobodde okujja nange nentekako ekimuli nga omusajja yali mukwano gwange sajja yali munywanyi waffe yatubeererangamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala so kati ndi mu kuvaayo ene busujju ate njolekere mu nteekateeka ya door to door naye nga bw'atyo Jeno Kasirye Gwanga bwe yatugendako tusaba omwoyo gwe Omukama Katonda agulamuze kisa wano ku faamu ye wonna waliwo abasirikale waliwo abasirikale waliwo abamagye ababeerawo abatavaawo waliwo abamagye ababeerawo abatavaawo so n'oyo wamagye so wano wonna wajjudde magye wonna wajjudde magye so yembeera ebaddewo kuba nalumwa nnyo kubanga mukwano gwange saamuziikako ate nga nyina okujja ati sintekeko ekimuli mu ngeri emuba endala naye nga embeera eri wano amagye mangi nnyo buli wozza amaaso magye buli wozza amaaso magye naye nga bwentyo bwenzize nange nentekako ekimuli ku mukwano gwange sajja yange Mukama Katonda gwe yajjulula mbulamu bw'ensi eno Jeno Kasirye Gwanga tusaba omwoyo gw'omugenzi Jeno Kasirye Gwanga Mukama Katonda amusaasire Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako naye nga Mr. Update maze nange okuteekako ekimuli ku muganda wange munywanyi wange Jeno Kasirye Gwanga yali musajja waffe owa People Power nsanzeeko ekimuli ekyaleeteddwa jjo muganda wange Frank Gashumba nange ate Mr. Update kwentadde ekimuli ekyange era nenyongera okubeera nga musabira Omukama Katonda amusaasire ebyamusobako muganda waffe Jeno Kasirye Gwanga luguudo luno ndoza mulengera baali malulime nozo lunaku lwe baali bamuleeta so yembeera egenda maaso wane busujju naye nga amagye geetoolodde ekifo kino kyonna amagye geetoolodde ekifo kino kyonna we baaziika Jeno Kasirye Gwanga entaana ye ekuumibwa b'amagye abasulawo era bakeesezaawo so yembeera egenda maaso wano mulumbe wembadde okulabanga nzija nange ntekeko ekimuli eri munywanyi wange mukwano gwange omugenzi Jeno Kasirye Gwanga Kasirye Gwanga oyo yali musajja mukwano gwange nnyo mukimanya abali kuno ku the Update So 9 page era teri kintu kyannuma nga butamuziikako naye bw'atyo Katonda bwe yakitegeka so tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda aguwumuze emirembe ebyamusobako abenga amusaasira ebyamusobako abenga amusaasira muganda waffe Jeno Kasirye Gwanga ebyamusobako Mukama Katonda abenga amusaasira so yembeera eriwo wano ku the Updates online page mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo lino lyekkubo erigenda ewa munywanyi waffe Jeno Kasirye Gwanga gyembadde okulabanga nange nzija ntekeko ekimuli era omukolo gw'okuteekako ekimuli nange ngumaliriza ne Pulezidenti wa Uganda addako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye mmanyi nti alina enteekateeka ejja okujja atekeko ekimuli kozi Jeno Kasirye Gwanga yali mukwano gwe tolunaku olw'amagye gatulemesa okujja okuziika nga toyinza kujja nagaazi Segirinya sijja kujja kuziika olw'ensonga saagala kulwanagana n'abasajja era nange leero lwenkozesezza omukisa ogujja kubeera nga nteekako ekimuli naye nga amagye mangi nnyo ku ttaka lino amagye mangi nnyo amagye mangi nnyo era babeera bakkaliriza eriiso omala oteekako ekimuli bakwetegerezaako ebigere byo bitambuza otya otunula otya so yembeera eriwo wano gundi wembadde gye baaziika muganda waffe Jeno Kasirye Gwanga si wala nnyo tuk'emitiyana kilomita nga 2 oba otuuse gye baaziika muganda waffe Jeno Kasirye Gwanga so yembeera eriwo okulabanga mu ngeri emu endala sobodde okujja munywanyi wange ne muwerekerako munywanyi wange muteekako ekimuli saba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze ekisa byamusobako nsaba Katonda amusaasire because wano ku nsi yatuleka tukaaba olw'ebirungi ebyo bye yali akola olw'ebirungi
Jeno Kasirye Gwanga bye yali akola yensonga lwaki olabanga fenna twamukabira banga yali musajja mulungi nnyo yali musajja mulungi nnyo era yensonga lwaki olabanga fenna twamukabira ne tukaba amaziga nga tugamba nti musajja affe Mukama Katonda amujjuludde Jeno Kasirye Gwanga. So Jeno Kasirye Gwanga wumula mirembe Jeno